Olunaku olwaleero Uganda ejaguza emyaka 61 bukyanga efuna bwetwaze mu mwaka gwa 1962. Era bangi bannayuganda olunaku luno baalutuuma nti ameefuga ga Uganda. Naye nze yeekolera itongwa okuva mu mwaka gwa 1996 nga Museveni yakafugira emyaka 10 sigayita meefuga ga Uganda. Wabula njiyita birthday ya Uganda. Kubanga ekigambo meefuga kinene nnyo kigonnomeka ku nsi eringanga Uganda. Ensi esukka kubeera emiti. Ensi esukka ku bibira. Ensi esukka ku nsozi. Ensi esukka ku zisemayanja. Ensi esukka ku nsalo. Wabula ensi etegeeza bantu bannansi. Ekibuzo kiri kimu nga tonnagamba nti ameefuga ga Uganda. Nga tokimanyidde ddala bulungi nti ensi be bannansi. Are you sure? Bo bannansi ba Uganda balina obwetwaze, balina okwefuga. Oba fulemu Uganda, omanye ensi omutali bantu ebeera fulemu, ebeera ng'omuzikiti omutali mikeeka na kuruhani, ebeera nga kkanisa omutali butebe, ebeera ng'eddwaliro omutali ddagala. Kakati yo fulemu gye bayita Uganda bw'ogamba nti yeetwala ng'abantu abalina okugibeera munda tebeetwalangako, then obeerako ekikyamu ku mutwe. Olunaku ng'olwaleero okuluyita ameefuga ga Uganda ng'ate okimanyidde ddala bulungi naawe munnayuganda nti siweefugangako. Era ezimu ku nsonga lwaki tulwana okukuula ejjembe, ezimu ku nsonga lwaki tuwereredde ne mutuuka n'omutuyita abalalu, ezimu ku nsonga lwaki His Excellency Bobi Wine alwana ne bannayuganda okukyusa Uganda, nti munnayuganda afune okwefuga okutuufu. N'ekigambo kwefuga kijjibweyo amakulu gaakyo amatuufu. Naye olunaku olwaleero ekigambo kwefuga mu Uganda kiringa nga ssaawa ya Queen. Osobola okugamba wa boda nti ntwalako wali ku ssaawa ya Queen, naye ng'ekituufu kiri nti essaawa ya Queen tekyaliwo. Y'ensonga lwaki gwe munnayuganda nkugamba nti olunaku olwaleero tugayita amazaalibwa ga Uganda oba birthday ya Uganda, naye ate omufu tebamukuliza birthday. Kitegeeza tokkirizibwa kujaguza meefuga yadde amazaalibwa ag'ensi yattu Uganda oba amatikkira ag'ensi yattu Uganda, kubanga Uganda yo yafa dda ng'ensi, ate nga kibuna ekivve nnyo okukuza birthday ey'omufo. Lwaki mwonoona obudde? Lwaki mwonoona ssente? Lwaki mwonoona ebiseera ne mutuuka n'okugamba nti leero it's a public holiday, abaana tebalina kusoma, abakozi ba gavumenti tebalina kukola, emirimu egimu ne gyesiba, nti tujaguza ameefuga ag'ekiguumazi oba tujaguza birthday ya Uganda, naye ng'ate yo Uganda yafa dda. Mwagala kutuzza miranga. Maama wange omwagala baamuyitanga Lwamula Nakirijja, baamuzaala ku lunaku lwe luno lwennyini. Naye sisobola kujaguza mazaalibwa ga maama wange kubanga yanfaako dda. Singa njaguza amazaalibwa ga maama wange ku lunaku luno lwe baamuzaalirako, binziza mu maziga, binziza mu miranga, nenzijjukira omukwano gwe yandaganga nkula, nenzijjukira obuyinike bwe yalimu naye teyalekeraawo okutwagala, nenzijjukira ekikubiro kye yambikkanga mukazi wattu nga talina zigula bulangiti. Kakati olunaku olwaleero mpulira nga naalisobodde omugulira kasukaali, senga neesembereza ebimujjukira mba ngenda kukaaba. Kakati naffe maama Uganda eyatwagala ennyo, agaali amata obuta, eyalina omukwano omungi eri abaana beffe, munnange bwe yaleeta omumpembe Yoweri Kaguta Museveni n'amuwasiza mu maka agaffe aga kitaffe, omumpembe atukubye emiggo, atujoonyesezza, atuggyeko ddembe lyaffe, atukyayisizza nnyabo olw'omukwano omungi ennyo. Maama Uganda gwe yatulaga nga tannayonooneka. Tetuyinza kwesembereza mazaalibwa ge kubanga ye yafa dda, naye we yafiira nga naffe tumaze okumukyawa kubanga mpawo kye yakolawo ng'omusajja gwe yaleeta mu maka ga kitaffe oluvannyuma lwa kitaffe okufa ng'ali mu kutujoonyesa. Kati buli lwe tukuza olunaku nga luno lutuleetera obuyinike,
lutuleetera obulumi, lutuleetera amaziga, okuva lwe kiri nti ensi maama Uganda yafadda ng'ate leero yalibadde birthday ye tetugenda kumukuliza mazaalibwa kubanga omufu tebamukuliza mazaalibwa. Njagala kitegeezako gwe Munnayuganda nti omufu singa amala okufa n'ayingira Kabuli tabaako mukwano gwe n'abaana be abatabajjukira. Waliwo eyo gwe nawulira omukyala nga taata w'abaana be ate akomyewo ku nsi atuga abaana be naye nga muzadde ki eyali tuzze abaana be. Naye omufu bw'afa n'akomawo ng'omuzimu eyo ebeera paati twa batakyakumanya era abaasa okutigumbula. Ono Uganda gw'ojaguza olunaku olwaleero ddala ddala akyali muzaddewo oli gw'omanyi, akyali muzaddewo oli gw'otegeera. Olunaku olwaleero benkya ya leero bannakibiina National Unity Platform babadde bateeseteese okusabira baganda baffe abafiiridde mu struggle eno eya Uganda yonna okuva 86. Bwe njogera ku abo nga ne Dr. Lutalo Kayire yafa 87 mba muteeredde, mba nteereddemu Tom Julunga, mba nteereddemu Nankunda Muwanga, mba nteereddemu Edward Mugalu, mba nteereddemu omugagga Semwezi yali ow'Obusega Museveni gwe yakuba amasasi, mba nteereddemu Nankunda Muwanga, mba nteereddemu Kaabajje n'alonda Nyakairima, mba nteereddemu Serena Nebanda Aliyoru, mba nteereddemu Kazini, mba nteereddemu ne bana ab'oluvannyuma. Omanyi struggle abantu abasinga balowooza ye yaba Rita Nabukenya, ye yaba Dani Kyeyune, ye yaba Yasini Kawuma. Njogera ku struggle ya Uganda yonna se ya Nuupu. Era baganda baffe abannupu abakama baffe abannupu babadde bateeseteesewo ekitambiro kya mmisa era abafiiridde mu ngalo za Museveni n'abafiira emulago nga teri ddagala n'abafiira ku nguudo olw'essente ezaaliko z'enguudo Museveni okuzizimba mwaka amwesi ne Victoria Mall. Mba nteereddemu bannayuganda bonna abafudde ku lwa rigimu eno. Olunaku olwaleero bakadde baffe oba bakama baffe babadde bategeseewo ekitambiro kya mmisa bweppo n'edduwa eri abo abasiraamu abagenda ekaganga olwa struggle ya Uganda oba olw'okwagala ensi yaffe. Gattako abo bannaffe abakyali mu makomera bweppo naffe abali mu buwaŋŋanguse. Mumpembe Yoweri Kaguta Museveni n'ayiwa amagye mangi, poliisi ne bajja ne balemesa omukolo ogwo ogw'ekitiibwa ennyo ogw'Omukama Katonda. Bannaddiini babakutte, Secretary General w'ekibiina General Louis Rubongoya bamukutte, omwogezi w'ekibiina Joel Ssennyonyi bamukutte, bafuutu sooja oba n'abantu ab'enjawulo abadde bezze okwetaba ku mukolo ogwo babakutte ku meefuga. Ng'ŋŋamba nti twefuga, tuli mu nsi eyeefuga, kyokka ng'ate ensi etegeeza ffe. Naye nze atategese kwekalakaasa yadde kola butujju ate nga n'okwekalakaasa kukkirizibwa mu ssemateeka 1995 singa nsanga obutali mumativu n'ensi yange. Waliwo enjawulo wakati wa demonstration ne riot. Demonstration ekkirizibwa mu buli nsi kubanga demonstration etegeeza okulaga obutali bumativu, naye leero tebadde demonstration, tebadde riot, tebubadde buyeekera, naye kubadde kusabira myoyo gya bannaffe abaatugendako n'abo abali mu kkomera n'abo abali mu buwaŋŋanguse. Omukama Katonda atugondezeemu ensi yaffe eve mu kubeera ekisi kino wabula ebeere ensi gye twenyumirizaamu gy'ogamba munno nti nva mu Uganda naye n'akugamba iwo Uganda is the pearl of Africa nga terina bubeezi linnya the pearl of Africa ng'essaawa ya Queen. Ku meefuga bwe gogamba nti meefuga ng'era otukubiriza twagale nnyo ensi yaffe tubeere n'omwoyo gw'eggwanga. Ku mwesigwa ku meefuga nange nsazeewo okuleka emirimu gyange, nange nsazeewo okuleka okuzunga ntegeke essaala eri ensi yange. Ate n'oŋŋamba nti gwe tosaanidde kutegeka ssaala ku meefuga kyokka ng'ate ogezaako nnyo okukakasa ensi nti Uganda yeefuga, kyokka ng'ate bannayuganda enkumuliitu bo tobawa ddembe lyabwe kwefuga, baleme kwefuga.
nga bazze mu bifo bya gavumenti ng'ekkololo nga State Square nga UBC nga State House Entebbe ng'ekisaawe ky'ennyonyi ng'entobazi naye ne mu maka gaabo balemesezza okwefugirayo. Chairman anaaba wa ngeri ki? Agamba nti nkulembedde bulungi ekyalo era buli omu akkirizibwa okukola ky'ayagala kasita tamenya mateeka. N'awulira nga ntegese emmisa y'okusabira Mmeeja Batitongwa kikomeko ewaka. N'ayiwa amagye ne poliisi oba defense w'ekyalo n'agamba nti chairman agambye temukkiriza kusabira mufu wammwe mu maka gaffe. Naye ng'ate chairman oyo ayagala okusiga ekifaananyi nti mukulembeze mulungi era akulembedde bulungi abantu. Naye nga takuwa mukisa yadde ogusaba mmisa ya kitaawo oba ng'ogisabidde nno mu maka ge oba awatuula ekirukiiko lw'ekitaawuluzi naye mu maka gwe enkya najja n'ajejembukana. Tinfulembedde bulungi bannayuganda era buli munnayuganda yeefuga mu ngeri ekyasinza okubeera ennungi. Abeefuga kiki? Olunaku lwa leero lwalibadde lwa njawulo nnyo eri buli munnayuganda. Ng'era buli munnayuganda tebamukaka kugenda na kukola, kusigala waka nga kimukakatako. Okusigala waka ajaguza ameefuga ga Uganda kubanga Uganda byemuwadde nkumuliito olunaku olumu teruvunza nnyama. Uganda bw'eba empadde okuva mu mwaka gwa 1962. Lwaki situlako ewaka olunaku lumu ngisiimeko neggwe weebuuze? Lwaki bannayuganda amaduuka gaabwe maggule, bizinesi zaabwe nzigule, tewali asigadde waka kubanga bannayuganda tebalina kyakwebaliza Uganda naddala ku lunaku nga luno kubanga buli lwe balujjukira lubayungula amaziga lubasindulira emmeme ne batuuka n'okufuluma ennyinabo emabega kubanga Uganda yo yabeegaana. Ate omumpembe Yoweri Kaguta Museveni ayongedde okyenfasayizinga, ayongedde okusiigira ekifaananyi nti Uganda bamu na bamu beefuga so si bannayuganda bonna kubanga bannayuganda abalala ne bategese omukolo mu maka gaabwe ate ogw'omuwendo ennyo mu madiini gonna ogulemesezza okubaawo kumeefuga. Olemese mmisa kumeefuga ng'akabonero ka Uganda kakugamba nti for God and my country. But on such a big day like today, olemesezza abantu okuyita Katonda bamukaabira ebizibu bye so ng'ate ggwe bwe wasanga okusoomozebwa tewayita Katonda, wakwata mmundu n'oyingira ensiko ekyali kimenya amateeka. Watigumbula bannayuganda emitwalo 5, wattisa abaana b'abantu n'abamu be watta abaana b'abantu bakadde baffe abaana abamu bafuuka bamulekwa, abazadde abamu ne bafuuka bakitagenda, abazaalira ettaka. Tewakozesa mateeka okutwala obuyinza, wakozesa maanyi ga mmundu ng'olaba n'aga Katonda tegakumala. Kyokka ate ensi yaffe egamba nti for God and my country, kitegeeza eyayiiya mmoto ya Uganda, neyayiiya oluyimba lwa Uganda, neyayiiya bendera ya Uganda Grace Ibingira, eyayiiya bendera Sir William Kakoma, eyayiiya oluyimba Uganda bagiwongayo mu mikono gya Katonda era ne batugamba ti bwe mufunangamu okusoomoozebwa oba bwe mufunangamu okulemesebwa temukozesanga amakubo agatali ga mu mateeka, naye ensonga zammwe muzikwasenga Katonda. That's why tubalekedde n'emmoto nti for God and my country. Ekkooti ya Katonda y'anaabeeranga omulamuzi ow'enkomeredde ate era asooka. Bw'ofunanga ekizibu genda mu kkooti esooka eya Katonda omugambe nti for God and my country. Kyokka ate era ne bw'oliraba nga kigeze kkooti ya waggulu ebeerenga ya Katonda eya God, for God and my country. Olunaku olwaleero ku lunaku olwa mmisa tuyise Katonda nga tukozesa eri ekkuba eryatuteerawo ery'amateeka bajjajjaffe abaatusookawo ne tugamba nti katuyite Katonda tumwegayirire kubanga ye gwe yatukwasa ng'omuyima alabika alemereddwa otuddiza abaana baffe be yasiba
ne tugamba nti ekirema Omukama Katonda ow'enkata tozinga. Ffe katulopere Katonda ensonga zaffe, kooti ya Katonda eyinza obutakeera naye era tekeerewa. Zino kooti z'ensi zijjudde bulimba, ate bulimba asooka mazima akeerewa, naye mazima alwaddaki n'atuuka. Naye oluvannyuma lw'amazima okutuuka n'abukala ajjawo bulimba yenna. Tetugamba katukozese kooti y'Omukama Katonda kubanga yeewali amazima. Tetugenda kwata mmundu, tetugenda kwekalakaasa. Ensonga zaffe tuzikwasire Mighty One Omukama Katonda y'anaazitumaliranga. Nawe batugambye nti temugenda kuddukira wa Mukama kumuwa mpaabi. Weewaawo nga tubadde ffe tusazeewo tuddukire wa Mukama tumuwe empaabi. Naye empaabi gye tubadde tututte wa Mukama batulemesezza gimuwa. Kyokka ng'ate batugamba nti for God and my country. Naye ng'ate bo bennyini bali mu kugoba Katonda in their country. That's why recently I told you. Omumpembe Yoweri Kaguta Museveni awulira alina amaanyi ennaku zino mangi n'obuyinza abusigiza Mungu. Y'ensonga lwaki ne bw'oyagala okutwalira Mungu empaabi akugamba kikafuuwa ettongwa tojja kutwala mpaabi wa Mungu. Yenna ayagala okuwaabanga ensonga ze azireetenga wano. Mujje mufukamire tutuule ku mmeeza emu mbaddiza abasibe bammwe. Kubanga amaanyi kati nga kiza Mungu ne bw'onaatwala empaabi wa Katonda mpaawo kigenda kukyukako. Uganda we tuli olwaleero. Munnayuganda ameefuga kye ki? Oba ggwe ekigambo kikunyumira bunyumizi? Tuyina ennyimba ezitali nnyimba. Si buli luyimba lw'owulira ku radio nti luyimba. Era n'ekigambo meefuga si buli lw'okiwulidde nti ddala kituufu. Ago gabeera meefuga. Ameefuga gategeeza eddembe lyo. Kubanga twalinga mu biseera by'omuzungu. Naye ng'omuzungu bw'agamba nti mumpeeyo 5 bagende bakole obuddu tewali bugaanire, ekyo kye kitegeeza obuteefuga. Ng'omuzungu bw'agamba nti kino era kiba, ekyo kye kitegeeza obuteefuga. Gavana Cohen mwaka gwa 1955 yawaŋŋangusaako Ssekabaka Edward Muteesa n'amutwala e Bungereza. By then yali akyali kabaka nga tannafuuka Ssekabaka. Kitegeeza by then twali tetwefuganga. Olwaleero mutugamba twefuga. Mwakawaŋŋangusa bameka? Mwakasiba bameka? Mwakatta bameka? Tuyina kye tufunye mu kwefuga? Eddembe lyaffe lirabikiddeko mu kwefuga? Gwe munnayuganda atijjukana babateereddewo bibbaasi ebya yero mugende yonna Museveni gyali omanyi mwogo okulya gwabafuukira ekizibu. Tugenze kumeefuga. Gwe ensawo yo yeefuga. Ensawo yo osobola okugigamba nti njagala kulya nnyama neekukkiriza nti jjamu osobola okulya. N'ogenda kumeefuga nga gwe ekikututte kulyayo nnyama. Kulyayo mmere efumbiddwa akabonero akalaga nti bulijjo ensawo y'ekutima wa. Buli lw'oyimirira ku mudaala gwa Mutwali Bungo oyagala kulya nnyama ng'ensawo ekugamba wa osobola byenda. Osobola byenda. Munnayuganda teweefugangako. Era tolyefuga paka ng'oggyeewo ekigavumenti kino. Naye ow'okunenya agenda okusinga oba aleme kubeera Museveni oba abeere muzungu ono eyampa ameefuga nga tansomesezza kwefuga. Actually n'okuwa obuwa ekigambo ameefuga nakyo kyali kive. That's why tufugibwa bufugibwa kubanga baatuwa ameefuga. Singa mwatuwa kigambo bwetwaze nga kye mu highlightinze mu lulimi Oluganda. Naye mwatuwa ameefuga kyova olaba tufugibwa butufugibwa. Oba mwatuteera ensi nga temusomesezza bwe muwadde ensi butya.
bwe bakulembera abantu. Tongwa yekolera gigange Munnayuganda. Gwawulira mu bino yizeemu ki? Nti oli buli lwakufutubbalako asobola n'okukolera amateeka mu makaago. Mukkiriza batufuge ewakane mu kibira oba batugobe ewakane mu kibira n'ewaffe we tuba ne tugamba nti we tusobola okuŋŋaanira ne twewuunaganya obuyinike ne twewuunaganya ennaku nabo batulaga nti tebakyatukkiriza kuŋŋaanirawo. Munnayuganda gwatanyiiga wabaaki nga nkuloma asinza ofune feelingi z'obusungu naye ogaanyi nga nkuweeweese Munnayuganda munnange naye ogaanyi. Munnayuganda olinyiiga ddi?